Ngenda munsi ensuubize, ngenda munsi ensuubize, ngenda munsi ensuubize. Jangu tugende, oyagala, jangu tugende, oyagala, jangu tugende, Mukama ebaze nnyo ebyo gyengenda. Bamikwano, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bannange mwebale kujja, nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja, mwebale mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Mwebale okujja bw'otuuka nga bulijjo bambi nkusaba osharinga evidiyo. Buli lw'osharinga obeerako gw'ogasseeko, obeerako ne b'oyise. So bambi bw'otuuka sharinga. Nzize leeti kuba nange mbadde magere. Badde nkyalaba pulezidenti era abakulu senga atuuse mu ddakiika 3 nga tannamaliriza, era mbadde nja kujja luvannyuma ng'amaliriza. Ne bwe nandiyogedde ebigambo 3 bye nandiyogedde, naye mbadde sisobola kujja nga gyali amaze kumaliriza n'asiibula, then ne ndyoka nzija kuba ate nze mba ngenda kukugamba ki nga pulezidenti ayogera. So amaliriza nange bwentyo ne ndyoka nenzija. Mbakulisayo mwenna ababaddeyo, nkimanyi abamu bakyaliyo, naye si kuba nti omukolo nti nguyisizaamu amaaso, naye pulezidenti abadde amaze okumaliriza. Obviously mu protocol hierarchy kasita abanga ng'amaze okwogera kitegeeza omukolo guba guwedde. So yensonga lwaki nzize bw'otuuka sharinga video ate tunyumyeko ffenna wano. Mbeebaza olunaku lw'eggulo mwabaddewo mu bungi, n'oluvannyuma nga vidiyo emaze okuggwa mwabaddewo bulungi. Mwatambuza vidiyo. Olwaleero waliwo omuntu eyampadde, omanyi mbeebaza bwe mujja ne mumpa advice. Waliwo omuntu yaŋŋambye nti bambi yogera ng'ennaku z'omwezi tusobole okuba nga tumanya egundi. Okay, ate era nkoze bubi kye nandisookeddeko. Naye okay, olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa 5 omwaka 2011. Vidiyo y'olwaleero njagala okwata olupapula ne peeni owandiike mu kitabo kyo wonooti nga wali, kubanga ffe wano tetwogera bwogeza, tusoma. Waliwo bye tusoma ebijja okutuyamba ne mu maaso gye tulaga. Ennaku z'omwezi tugambye ziri 7 omwezi gwa 5 2021. Enamba yange y'essimu eri +974 33 93 96 39. Yes, osobola okunkubira ne twogerako ffenna. Nza okuba nga olina information. Buli lwenva wano nfuna information mpitirivu nnyo. Nzifuna kubanga abantu balina ebibaluma naye nga tebalina bwe babyogera, tebalina wakubyogerera. Ffe mu bituwe abasalawo byogera. Ffe mu bituwulire
naye temunimba kubanga era waliwo abantu bangi bangamba ekintu nenkiweeyinga ne mugamba naye lindako era bangi oyinza okuba nga olina ekintu kyewangamba nga tokiwulirangako nga nkyogera nkyakigoberera njagala njogera ebintu nga byebyo era kyemba njogedde mba mmaze okikakasa nti nno kyekyo. Njagala okubeebaza mwenna abakola ennyo, buli omu akoze kyasobola okukola. Bannayuganda mwebale nnyo, buli omu akoze kyasobola okukola. Abatambuza message abali ku ground nga His Excellency the President of Uganda bwayogedde, waliwo abaana bali ba First Battalion abali ku ground bakoze omulimu, waliwo fe abajja ne boogera information ne twewayo mu kamera ne tuwogera, waliwo abatuwa information waliwo abatuwa information kwegamba buli omu akoze kyalina okukola. Waliwo abantu abateekamu ssente, waliwo ennaku ezo omuntu gwe nabagamba ali mu nsi ya Switzerland yampa ssente nga ziwerera ddala naŋŋamba zigabanye, zino za gundi, zino za segawa gundi, Honorable Segirinya n'abalala sijja boogera, naye ekikulu kiri nti buli omu yafuna ssente ze. Waliwo n'omulala bambi mukwano we South Africa sijja kwogera mannya neera kubanga abantu tebaagala kuboogera mannya, naye essente zo zimaze okutuuka ewa Honorable Segirinya era njogeddeko nabo. Honorable Segirinya twongere okumusabira, ajja kuwona naye mwebale kumujjanjaba. Bannayuganda mwebale nnyo, omutima omulungi ogw'okuyambagana. Ekyo Museveni kye yali yatubbako vidiyo etandise eyange etandikira mu style. Museveni yali yatubbako okwegatta nga buli omu ali ku lulwe, buli omu ositwagolinga lulwo, tewali ayamba ku munne, buli omu alaba munne ng'omulabe we, buli okusanga omuntu munne osanga empologoma, okusanga munne osanga ekisolo mu kkubo. Ebyo Honorable Kyagulanyi n'abijjawo, okitegedde. Kati mbeebaza nnyo, mwebalire ddala okukwatirako bannammwe naddala abali mu buzibu obwa ddala. Bambi bw'oba otya funa omuntu gw'oziyisaamu ne bw'aba sinze. Ekikulu sigamba nti njagala muzimpereze muzimpiseemu, naye bw'obanga oziyina nga watya tolina bw'ozisindika. Olemeddwa okubaako gwe weesiga okuzisindika, gwe zinsindikire nze njaziwaayo. Era bw'ongamba nti njogera erinnya nja dyogera, bw'ongamba nti tonjogera linnya sijja dyogera, naye kyebumanye ssente zo zijja kutuuka. Era ngenza okujja kati ku mpewo kuba yaziweereza gula kawungeezi azigyeeyo n'aziweereza. Era ngenza okujja ku mpewo nga nkikakasizza nti nga njogedde ne Honorable Segirinya abamujjanjaba nti ssente bazirisiivinze. So bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. 1 okunteekamu obwesige, 2 okuyamba bannammwe, 3 okuyimirawo ku lw'eggwanga. Okufuba kwammwe si kwa bwereere. Kwata peeni n'olupapula owandiike ekitabo. Nabagambye wali lwe twatandika okusoma ekitabo ky'okubikkulirwa, tugenda kusoma ku kkanisa 7, abantu 7 ziri ekkanisa, kuba gwe ekkanisa mwezi ekkanisa tetugenda zivaamu nga totegedde wa woogwa. Era tugenda kuvaamu ng'otegedde wa woogwa. Njagala muvuge ne vidiyo eno nga bwe muvuze endala zonna. Bannaye mutambuza vidiyo zange, ekyo namwe bali nnyo mwebalire ddala. Nali simanyi kiki kyendi, nze mbadde sikimanyi. Kati lwe ngenda neezuula, do you know why? Omanyi lwaki ntandise okwezuula? Nti nange ndi munene. Bulijjo sikimanyi, nze bulijjo mmanyi nkyali wiro oli owa booda. Naakakizuula nti si nze oli wiro owa booda. Wiro owa booda ndowooza yasigala oba Ntebe, oba teyatuuka Ntebe, oba yasigala Addis Ababa, kuba nayimirirako Addis Ababa awo. Awo Addis Ababa nayimirirako nga nzija, ndowooza Wire namuleka awo oli omukadde. Ono Wire mupya. Do you know why? Waliwo omuntu gwenjogera naye ali South Africa, alina PhD mu chemistry. PhD mu chemistry tomuyita wakusaaga, lecturer ku university enene nnyo, sijja gyogera munoonyereza. Yangambye mwana gwe olina amagezi ate osomesa, neŋŋamba wangi professor. PhD abeera professor, abeera dokita. Ne mubuuza dokita ogambye eki nti nsomesa, naye siraba ng'asomesa nga gwe nemmanya. Wire owa booda nnyina we namuleka si ono. Bw'abanga
professor agambye nengamba mukama kankikwebalize seewaana nti nno neewaana naye nzijukira wiro oli omukadde ne wiro ono professor gwagamba nti ntunulira wiro oli gwe bagaa nti onywedde enjaga nga sinnaginywa ali mu bijaketi nentunulira ne wiro ono gwe bagamba nti wabula osomesa nenfukamira ku maviivi nengamba mukama nti weebale kubanze saasoma nnyo kiri awo okujjako nayitako ku Harvard eri nga bwe mumanyi mbadde awo nga bayanjula lubongo ya Secretary General ebituwa byonna ebya Harvard awo nawe twali kuba twali naye ku Harvard twali naye ku Harvard nga tusoma kakati awo bwe namala nenva mu kirooto mukama abawo omukisa bambi saasoma nnyo just ndi wa senior 6 naye professor wagamba nti nno osomesa toyinza butakyebaliza mukama nebaza katonda olwekyo ekirala buli muntu ankubira ngamba buli watandika okusomesa buli kiwasomesa nkijjukira nkimanyi nemumpa nemunzijukiza nagenda nensomesaako ekyenjoji eyo nasomesa almost myaka 2 nasomesanga political education history ne CRE gwenze bondaba mu CRE duka oba divinity bondaba mu divinity duka kati twalina suggestion box ku ssomero nga director w'essomero yasomesa chemistry ne biology abaana ne bamugamba we bati ne bateeka mu suggestion box director byotusomesa tetubitegeera master wira atusomese biology ne chemistry ningamba ne bana abaana banjagazaaki ebintu bye nasulira mu senior 1 ate mbunze mbi basomese nibagamba fe master wire yasinga tusomesa byatusomesa tubitegeera kati tukyuse atusomese biology ne chemistry kubanga fe tetubitegeera bucyango bitusomesa nga babigamba direct ngamba bana abana banjagazaaki so namwe bwe mukonfangana mwa byotusomesa tubitegeera mwebale nnyo ekyo kitibwa nkiddiza mukama sinza amanyi no ekyo tebakikuma ekigambo kya Katonda omwoyo mutukuvu yasinga okukisomesa sikera ku makya nenzija wano nenjogera bigambo nga simaze bisabira soka nengamba mukama bino byengenda okwogera byebyo bwe biba byebyo babitegeere ngenda okulaba munenge nga mubitegedde ekyo kyenebaliza mukama tuli mu Bible and politics as usual nyina ensonga entonotono zengenda okuyogerako ewaka then ate tugende ne mu Bible ku saidi yaffe eri kubanga ndabikwata bibiri byonna tubeere nga tubitambuza Bible and politics ensonga nyingi nnyo eziri ewaka byakwerayiza Museveni akoze biki waliwo omuntu angambye gamba abantu Museveni asombye abantu simanya abajje Rwanda simanya abajjewa abaleese basuzebwa wati ne bwe wati bali nakasero bali luddawa tayagala kuswala tayagala bagambe nti abantu bazizo omukolo gwe naye asombye abantu bangi nnyo abagenda okubeera ku mukolo gwe ogw'okulayira ningamba mumuleke abasombe ne Adonija yabasomba nga ayinako bakabona nga ayinako amekomanda mumusomye ebyawandikibwa mujjabiraba ayinako ba amekomanda ayinako baani Bible gamba nafumba n'emmere Bible gamba ayina n'abayimbi byonna Bible ebyogera naye mukama n'abiyingiramu Solomani n'alayira so bwaba abasombe naye nina concerns ez'enjawulo kubanga Museveni afubye nnyo okulaba nga asiba information okutambula okutuuka mu bantu naye mukama yeebazibwe ku lwa social media eno abantu message bagifuna wankwadde Museveni yagifuula expensive nnyo naye era information bwebeera expensive kibeera okke tukitwale nga kiri okke kubanga buli lwomanya buli lwoba ng'oyagala kumanya ekyo kyoyina okukiteekamu mujjukira nga tusoma jjukira eri gye twatandika ffe tuli tetumanyi kubala awo wonna tunoonya information paka ku dokita oyo dokita gwolaba akupangulula mukyala wange bwe yali azaala bamusala ne bamugjamu omwana
ne bamugyamu omwana ne bamupangulula yenna yagamba bw'ati bwe baali bamupangulula ebyo ndaba bitadde eno kino bakitadde eno yagenda n'asooloobya omutwe bw'ati n'atunulayo n'alaba ku byenda bye nga babitadde eno n'alaba era kyalinyisa pressure yatwala almost myezi ng'emeka 8 nga tenaddamu kubalansinga nga buli lwakola bw'ati alabe ebyenda bye yabirabako naye ng'oyo dokita yamupangulwa n'addamu n'amupanga yayimbako akayimba fe tuli embatento tetumanyi kubala ng'ali mu nasale ngawo wonna yali anoonya kumanya n'ateekamu sente empitirivu okumanya okwata ddatawo n'ojja wano n'obeera wano owulire ebintu ebiba byogerwa oba onoonya kumanya mukama akuwa omukisa era omanye era tokkirizanga kubeerawo lwa kinyumu waakiri twalayo ekigambo kimu bayibuli egamba ekigambo kimu kimala w'amagezi okutegeera kati ye Museveni afubye nnyo okulaba ng'asiba information abantu baleme kumanya kuba bajjajjaffe yabafugira awo mu butamanya. Museveni teyafuga Uganda olw'okubanga baali bamwagala, tafuze Uganda myaka 35 olw'okubanga bamwagala, yatumma okumanya n'atuwa ebitalina makulu n'atuggyako ebiina amakulu. Era Honorable Kyagulanyi bw'akyusa ekisaawe ky'ebyokuyimba n'akikyusa ne batandika okuyimba ebintu ebiriyo ebiina amakulu n'ab'omulembe guno ne batandika obiyimba kati n'abayimbi yabatutte ng'akozesa salimusali n'abayimbi yabatutte n'endyoka ndaba abayimbi teri muntu yandiisa apointinze nnyo ng'omusajja Wisdom Kaye. Wisdom erinnya lyo walitse, Wisdom erinnya lyo walise si lwakuba oba ssente. Wisdom wankoze bubi nnyo, I respect you. Oli wa NRM kituufu ni wagamba oli wa NRM ayina omutwe ogutali kidoli gw'obyogera ogutali kidomola naye kino lwaki kyo kyakuguddemu, lwaki kino wakikkiriza okuyingira mu bwongo obwo. Mbu Salimusale muyimbi mpaayo abayimbi basatu ab'amaanyi ennyo abava mu Western Uganda bambi bagwe mpaayo abayimba basatu abayimbi mpaayo abanyankole basatu abayimbi ng'ogyeko tinatine era naye yakubamu awo ennaku zaalinga 7 n'abula. Naye Wisdom Kaye yavuddeyo n'awaana ekintu n'agamba bane kati kiwedde kino kyetwalinda. Omusajja asiba information tayagala yasoka buli bantu wonna wasobola okuyita ebintu ebisobola abantu okugula abantu obwongo awo yasibawo. Yakwata abasumba n'abeera overseer waabwe n'akwata abasumba bonna obalaba baali basajja nga bagezi nga we bali okwogera eby'ensonga n'abakwata n'abayita n'abakyusa obwongo bonna n'abazingako bw'ati bonna n'abazingako tekyali ayinza kwogera byamumakulu awo wonna asiba information. Kyovula banga omuntu abuuza naye bukyanga otandika okubuulira bino ebyawandiikibwa obuulira bibyo oba mu bayibuli mu ebiri. Nange negamba bikula bayibuli yo sikugambangako nti genda ogula bayibuli ekikabu ekiti gwe gula bayibuli yonna gy'oba oguze, gula na bayibuli 2 ez'enjawulo, gula Good News oguleyo n'ey'Oluganda, gula ani olabe oba ebyawandiikibwa ebyo tebiriimu. Naye balina mission ey'okutumma okumanya, balina mission ey'okutusibirawo. Mwekamba budde bayibuli eno mugiraba, bayibuli eno bw'oba toyina mwoyo mutukuvu gwe bayibuli eno ogijjamu buli kintu kyonna n'okikozesa ky'oyagala. Ewaffe waliyo omusajja yakola bw'ati, waliwo ekyawandiikibwa kintomeredde wano naye nga memory entuufu chapter njerabidde naye nga kiri mu kitabo kya Mubuulizi. Mubuulizi chapter wati kigamba bwe kiti, kigamba nti ddya nywa kyakala n'abakazi bonna b'oyagala kubanga gwe mugabo gwo wansi w'enjuba. Ye ako teyakasoma, ye yasomako kiri olw'okuba ye yali interest mu mutima gwe ako ke yatwala. Ddya nywa kyakala weeyagale okyakale n'abakazi bonna b'oyagala kubanga gwe mugabo gwo wansi w'enjuba. Kati ekyo kikusaana okuba ng'olina spiritual interpretation. Omugabo gwo ogwagalawa, omugabo gwo wansi w'enjuba. Jjukira omugabo gwo tunoonya muno okusinga tugunoonya life after death. Kitegeeza omugabo gwo bwe guba wansi w'enjuba
after death kitegeeza geyeena. Omusajja yasoma ekyawandiikibwa ekyo n'agwa n'ayagala buli kiramu nga tayisa sikaati. Ne bw'ojambaza ekitooke amala kikwatako n'agamba oh sorry kino kitooke kati kimwayambaza ekitooke sikaati. Era ng'akukootingira ekyawandiikibwa nti bayibuli egamba bayibuli ye yaŋŋamba era nga lwe lunyiriri lwajjamu dya nnywa kyakala n'abakazi b'oyagala kubanga nga ye akomaawo era omugabo gwe yagufuna siriimu yamuluma. Siriimu oyo nga tuyingira 9. Mwe abatamulabako mwebaze Katonda. Nange mukwano nzize leeti. Nange nzize leeti kubaaho nali Kyagulanyi abaddeyo saatandise dda. Siriimu yaluma omusajja oyo baali bamuyita Kizito mujjukira na bulungi yafa mu mwaka nga gwa 9 Bulaza Kizito. Siriimu yamuluma n'amaaso ne gavunda ne gakulukuta ne gaggwamu ng'akuwulira ddoboozi n'agamba Mukama yeebazibwe oyo si gundi ng'awunya kuba omugabo gwe yagufuna wansi w'enjuba. Okitegedde kati bayibuli ogisoma ng'ogigenderera kyobulaba buli omu agijjamu interest eyiye. Ye eryawo eringa menu oli wa ddembe kati gw'omanya wawoogwa. Kati Museveni okubikola ebyo yabikola nga alina kyayagala okumma abantu. Era abasumba abo n'abawa freedom n'amaanyi n'obuyinza obw'enjawulo ng'ovudde ku buyinza buli Katonda bwe yabawa n'amaanyi n'ebitutumu Museveni n'abongerako ebyabwe ebirabikako kati bw'ati. Kyova olaba nga baakyuka ne bagwa eddalu ne badda sayidi eri. Kati ate buli eyadde eri Museveni yabwakyusa. Ebyo byonna by'omugamba naye ono yatandika nga w'amaanyi kikyamaliriza bw'ati. Museveni alina amaanyi ag'ekyama. Era Museveni yasirwaza abasumba baffe bonna okubasuula eddalu buli amwekulubeesezaako. Gwe genda olabe buli amwekulubeesezaako. Jjo bwe nayogedde waliwo omuntu eyampeereza akavidiyo ak'obubaka bwa Pastor Bugingo nga bakawandiiseeko bwe bati Bugingo owa 2013 versus Bugingo 2020 nga luli yagamba maama w'abaana bo oba taata w'abaana bo ne bw'aba akoze eki kikukakatako okumusonyiwa kubanga naye alina byagumidde. Jjukira yali akulabyeko wali obaddeko naye nga mweyambudde nga mwenna muli bwereere. Bigambo bya Pastor Bugingo. N'agamba osobola otya n'agamba ebyo byolaba ne bw'omulaba nga akyuse fukamira ku maviivi omusabire n'akootinga ekyawandiikibwa n'agamba bw'ati nti Luka 11:26 nti omuzimu sitaani bw'asanga ennyumba enjereere agenda n'anona emirala 7 ne gijja ne gituulamu. Kasita gifuna nti ogumu bwe gufuna ekigere gugenda ne guleeta emirala 7 kati n'omusanvu bwe guyingira nagyo gigenda buli gumu ne guleeta 7 tayimuzi 7 ezo zibeera mmeka luza zibeera nga 12 si kyekyo. Oyo maasi wange awo akoma ate tompakanya mu maasi tewaliyo ansanfu naye gwe gyoba otaddewo bosi gye baba baagala naye nawe gyoba obaze obeera obaze nga yeeyo naye bosi gye baba baagala. Oyo ye mathematics. Kati gwe nawe kubisaamu awo 7 emirundi 7 gibe emizimu emeka najjo we gijja nga najjo giddayo ginona 7 ngera kiddamu 7 tayimuzi 7 Bugingo ye yabuulira enjiri eyo. Njiyina omuntu yagimpeereza n'angamba asatu mu mukaaga isiko osikidde gundi Imurani. Isiko osikidde Imurani. Kati gwe wulira n'agamba bw'ati nti omusonyi wanga tewali woyinza kuyita ku divorcinga munno. Naye omusajja Museveni bwe yayingira mu maka ga Bugingo byonna byakyuka. Ekyo kye nabagambye jjo nti waali tamanyiiwo era n'agamba bw'ati nti era omusonyi wanga kuba ne kyakola abeera takimanyi n'atuwa n'ekyokulabirako. Yesu bwe baamukomera n'agamba kitange saasire kuba tebamanyi kye bakola. Nabadde sinnaba kiki ekiri mu neetiwaaka yange bannaaye.
jjo nabagambye bwenti nabagambye bugingo kyakola takimanyi ne wali tamanyiwo eyo video nabadde sinnabagitegera nabadde sinnabagiraba nabagambye bwekiri muvaako bwekiti ekimwambadde mujja muwulira nga ali lweza mbabuulirira wano mumulindeeko kati gwewulira Museveni asibye information tuleme kumanya ng'asiba ne gye twandifunye mu church nayo n'agisiba kubanga eyo institution yagitya why ye yamuleeta Museveni bannaddiini be bamuleeta era ono olufanga Museveni ajja abanyumiza oyo ye yandeeta era yanvugako ne ku kagaali nampisa bw'ati ayina ne yampisa ne ku road block nga tebamanyi bampa ne ku gandula ly'abafaaza ne ndyambala ne mpitawo okiwulira ye kyova olaba bwe yajja ye yabakwata bukyali kyova olaba buli kimu akiteekako etteeka kakati abayimbi agenza okulaba nga abayimbi be bafuuse ebiki ebivulu yabisiba n'ennyimba kati azikutte gw'oluluyiya lutwaleyo balukugane bagambe toddamu n'okuluyimba bo tebagaana bajja kuwa ssente bagambe toddamu dduyimba eyo information yefe wabula abayimbi basanyuse mbunno mbu bannange kino tukibangawo bulijjo kye tukayanira ne mbuuza bano abantu kye boogera bakimanyi naye era Mukama yeebazibwe ku lwa social media information esigala ng'etambula Katonda tayinza kukkiriza mulembe gwonna kuzikirira kuggwayo nedda ssebo gwe omulembe gwonna teguyinza kuggwerekererayo mu ttaka ne guggwawo wabaayo era abalala abajja okwogera omanye emyaka egyo gyonna 3 Museveni atufugidde mu bulimba jjo namulabye nga yeewuggusa agamba bw'ati umeme naye bannange umeme yavaawa ne muleka mumpite mabega ne muleeta umeme muleeta mutya middleman ate mugundi ekintu ky'abantu waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye awo nga tulaba amawulire ago Musese n'agamba olaba nange Museveni yeefuula nnyo opposition addira ebintu yamanya opposition kye bagenda okwogera ye n'akyogera mwe naaba nga mwe abazibye emimwa n'akyogera naye n'atakikola okitegedde eyo umeme ya muhoozi nkiddamu eyo umeme ya muhoozi nkyogera with authority kuba nkimanyi nyina mukoddomi wange akolayo eyakolayo ibbanga nabagamba yali asiba omuti waggulu ng'asibayo waya omuti obudde bwali bwankuba omuti ne gusiguka mu ttaka kubanga yali nga muzito ng'agira ali eri waggulu najja mu kulwana ati yeye yasooka wansi omuti ne gumukuba mu kifuba umeme n'emugoba ngo temusasudde namusasula umeme ya muhoozi wabula kitaawe yeewugguusa kati mbu bannange umeme mugiraba wama bana Uganda abasajja ne balyoka batubba kati middleman wacho okuva wali ku distribution of company electricity what ate gagende direct ku bantu lwacha ate umeme atasuubula ataguze atajeno atasasuleno umeme mbi umeme yawe umeme nyina mukwano gwanga ina company esiba bisekanyolya ebyo ebisengenge ebyo bya waggulu wennabeerera mu boda namuvugiranga sengenge oyo ennyumba za muhoozi eziri apa konge ekonge eri bogenda nge munyonyo nze natwalawo sengenge yazisiba ku kikomera nebiri mumbimanyi mbagambye umeme ya muhoozi wabula kitawe yazene yeewugguusa wa Museveni ekisooka ebintu abiyingiramu ng'amanyi nti nakoze ensobi amanyi abonyabonya bannayuganda naye alina ggoolo endala kyova olaba ye atwesooka ye n'akyogerako mwe mugenda okukyogera nga Museveni ye yakyogeddeko dda yeefuula opposition bwatyo bwazaafuga Uganda nga yeefuula alumirirwa era kyova owulira nga Wisdom Kayajja tamala emirundi najja n'agamba pulezidenti bambi ye alumirirwa naye bano abamwetoolodde babalimba Museveni ne mutabani we bebannanyini umeme bakola batya endagaano eyo ey'ekika ekyo mbw amasanyalaze ate agatakozeseddwa ate era mmwe mujja gasasula ate n'agabbiddwa nago mujja gasasula ne babikola nga Museveni tamanyi niyo olw'okuba nti akiraba kitabani kye bakiyigga kitabani kye bakinoonya be batubbye be bakola kati agezaako okwefuula atamanyi omanyi Museveni mulungi mu kwegaana
Museveni mulungi mu kwegaana nze nali nkyali muto bankolanga bwe bati bwe mba nzizizza omusango nali nina ebintu bibiri bwe ntya nga mbadde nkaaba bagenda otukubaawo ebigambo tebijja naye ate nga bwompa chance ewoza mpoza nga mpoza era ne bavaamu ne bagamba kati gowire nga nze siwoza bwekuba kukuba bankuba nempoza nga mmaze kubanga bwonompa chance ewoza tojja kunkuba ne bagamba ye wire tumukuba tannawoza bwe baba bakunsonyiwa bansonyiwa bwe baba bakunkuba bankubirawo okitege naye Museveni ye mumulaba naye Museveni mwangu mukwejjako ekintu ekibi ye kasita akirengera bwati ng'afuna bwakikuba nga yavaawo naye bannazza akola nabo ye yatakyuka lwaki ebintu byeyongera kuba bibi waliwo omuntu aŋŋambye bwati bakoze bamaze okutegeka gundi speech gyagenda okuyogera gindi ekololo ng'agiraalayira agenda kwenfasizinga nnyo mu corruption ate omanyi nange nti nyina enswera zange enswera y'oku kisenge Kazibe Bashir Mbazira ye yabyogeranga enswera yange y'oku kisenge egamba bweti nengamba bannaawe enswera ki eri mu State House nange munnange nno hey ogifuna zijja ne zikubulira gyezunga nega kuwa neddayo ayenfasizinze nnyo ku kya corruption era gamba ekisanja kino corruption egenda tewali kukkiriza wano corruption teri corruption kitegeeza Museveni mu bufunze corruption kitegeeza Museveni ng'akyaliwo corruption tesobola kuvaawo Museveni olunaku lwalifa Yesaya ani Yesaya siye yayogera nti omwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama omwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama omwaka Museveni gwagenda okufa olunaku Museveni lwagenda okufa Uganda lwegenda okuwona enguzi gwe tebakulimbanga mbu waliyo enguzi etaliimu Museveni ekyo tebakikulimbanga oba ntono etya oba nnene etya tewali nguzi Uganda etaliimu Museveni gwe obanga oyagala okumanya ekikolo kyayo ebigimusa byayo buli kimu amazzi agagifukirira Museveni kati njagala mbuulire abadde president emyaka 30 yakakola ne ba vice president bameka yakakola ne ba prime ministers bameka yakakola ne ba ministers bameka ye yatakyuka naye enguze yalibwa mu myaka gye9 yali ntono okusinga ku yaleero ye lwaliwo duli yali atugamba nti Kiseka ye mubi najjako Kiseka vice president ye Museveni akyaliwo naye enguzi weeri naleeta Nayigaga n'amugoba naleeta Bukenya mbunali eza Kyogamu n'amugoba ye Museveni waali naye enguzi yeyongera bweyongezi ani Lutamaguzi yagamba bwati nti abasajja bw'oba omubuuza n'omukwata mu ngalo bwe mumala okweta sooka obale engalo zo oba ziwera ayinza okubanga n'engalo emu agitutte n'otuuka ewaka ng'osigaza engalo 4 n'otuuka leero Honorable Mpuuga agambye bwati sitaani asiiba mu parliament naye asula mu local government tewali muntu asibye enguzi mu Uganda nga First Family oyo mukazi muka Museveni bw'omulaba adduka ebyo yeefuula omuzeeyi omulaba misana ekiro atambulira ku wayo oyo gwolaba ewaffe twabeeranga n'obukadde nga batugamba mbuno bw'obukadde busezi naye ng'okasanga gundi emisana nga kalibwe kati omwezzukulu naye mbunga ekiro kadduka emisinde saakalabako ekiro naye nga batugamba oyo ye musezi waawali era nga bwe buziba ffenna mu nnyumba nga otugamba oyo omusezi niŋŋamba naye ng'emisana okasanga kalibwe kati muzzukulu mundeetereyo ku mazzi naye ng'ekiro bw'okasanga dduka yoyo Janet omulabiraawo yeefuula azimbye amagulu naye mulagirira awali akasente olabe mulagirira wali akasente olabe abeera n'amaanyi asinga n'omuwala wafani Sharon
Sharon waliwo akawala ka people power akaamaanyi ako ke kaani Sharon. Uyu mukyala Museveni ayinza okudduka emisinde okusinga Sharon. Nalaba Sharon mu campaign ng'omuwala addukira ku motoka, omuwala yeeripye, omuwala alengejja, amagulu gali waggulu, emikono giri wansi, n'embuuza muwala akyono nti ye Sharon. Ningamba balera kati n'ebyo Sharon byakola muka Museveni bwe kiba ssaawa yakulya nguzi Sharon toleeta. Naye wano emisana yeebikkirira neyeteekamu ebiteeteeyi n'ateekamu ebipale n'ateekamu bikanvaasi n'alyoka n'asooba ekiro bw'omulaba adduka. Bwe batyo bwe batufuze mu bintu govanga ku muntu atuuka mu myaka 85 n'agamba gana amannya bulijjo ge munonderako sigange nze tibuhabulwa nga umaze mazima mu myaka 80 n'okyusa amanya oyo n'ogamba nti n'omuntu kati olwaleero ali eyo alwanagana n'amazima, amazima gamumenya, aliyewo alwanagana n'amazima, yaleeta obulimba naye amazima agawulira mu mutima, ayiye ennyonyi, ayiye amajembu. Waliwo ngambye buli lusozi, buli awali akasozi waliwo omuzinga. Kati buli awali olusozi waliwo omuzinga, waliwo amaje, waliwo emundu. Kampala yina bamutaddemu abalalu. Waliwo omulalu gwe batulaze, omulalu mukazi. Bannange omukazi anyirira, omukazi alina essimu. Omulalu yabadde akubira mulalu munne, omulalu yabadde akubira n'essimu. Naye bannange Museveni atuvuze speed. Kampala ajjudde abalalu. Naye omulalu olumutunuzaamu kamera ng'akyuka bw'ati. Alinga ng'omugenzi pasita yiga Mukama muwummuze mirembe. Bamutunuzaamu kamera n'akyuka bw'ati, n'alaba munnamawulire n'agira bw'ati n'akyuka bw'ati. Abalalu be Uganda taagala kulabira ddala ku kamera. Mulalu kyategeera nti neyo kamera. Omulalu yabadde atudde ayambadde ebipalepale, alina wano kipaasi, wala alinawo ekicupa ky'amazzi, wano alinawo ekisasala kya ffene, wano alina ensigo y'ekikajjo nga mulalu yennyini. Naye ssebo ng'ali ku ssimu. Ali ku ssimu omulalu akuba. Waliwo omulalu omulala yabadde awo ku kitebe kya NUP. Ali awo azinaazina yekka ayimbayimba. Akola obuntuntu mulalu. Naye olumutunuzaamu kamera ng'akyuka. Why? Museveni alwana n'amazima. Abuuza kiki ekiddako? Kiki ekiddako abantu bano, kiki ekiddako? Abantu nababba naye kiki ekiddako? Kati ayiye amaje, ayiye mundu, ayiye bambega, boda, nalabye Bena Namugwanya mulekerawo okwesiruwaza. Bena Namugwanya si buli mugugu nti n'ogwetikka. Bukenya yatugamba bwe yeetikka ennyo yeetikka ne byatamanyi, olwaliro genda omunoonyi. Bena Namugwanya olina omuntu gw'owaleeta mu boda. Nze nnyina abantu be saagala bagambeko. Saagala muntu agamba ku bavubi kuba mumanyi kye kitegeeza okuvuba. Saagala muntu ayogera ku boda kibaddewo nga kkanisa, eyebadde nga kkanisa, kiddukiro ky'aboonoonyi. Ekiddukiro ky'omuntu akubiddwa ensi, bannanga abantu mubalekereyo we bagwa. Omuntu yakwata ssente n'agenda n'asoma ziddiguli ze Makerere, emirimu ne gimubula. Kitawo ne mumubbako ettaka, ne mumunyigiriza, naye akuze alina abaana. Asigazaayo option egi kufuna muntu amuwa akabodaboda akavuge. Naye ne bodaboda muziyingidde, simanyi mbuno mugenda bawa uniform kuki? Saagala muntu azanyi ebyo ebintu. Boda nagitegeera ngimanyi nnyo. Era bwe wabaawo MP wa bodaboda nja kujja nesimbe kuwa MP wa bodaboda kuba mmanyi ebizibu byabwe. Abavubi nze navuba leke Victoria eyo okutuuka ogimalawo. Nyina ebintu bye, nyina abantu besagala kuba nze mbadde n'abantu ba wansi. I know what it means. Bena Namugwanya yazze n'atuula mu maaso ga kamera ng'ekimuleese okimanyi. Tugenda kuregulatinga bodaboda. Muziregulatinga mulina omuntu gwe muwa bodaboda. Mumanyi abantu ekyo kyemuvumbula bamujja kweretera ebizibu bantu mmwe muleka mbabuulire. Omuntu okusembayo eyo yebadde last resort, omuntu wagamba nti kampumulireko wano. Eyo bodaboda kanisa namba ekola rehabilitation ne rehabilitating ogundi omuntu waayi akera ku makya n'akumawunga alina emitwalo gy'ebiri, abaana ne balya ne banywa. Ekirungi kya bodaboda ate kye kibi kyayo nti daily life ogiyitamu freely, ogiyitamu bulungi nnyo. Daily life ogiyitamu, terina future nti nojja kusevinga enkya okole kino, naye olwaleero oluyitamu. Waliwo omukyalo olumu gwe nali nvuga n'atandika agaboozi, anti omanyi
nagamba banenze boda nkubuulire nti otyo nyina bba wange akola safari takomawo avuga bino ebimotoka ebinene naye banayinza ebintu amakonze naye nze njagala omusajja nga wa bodaboda awo wensula bannange bonna babbaabwe ba bodaboda ne banaye balina babalabirira owa bodaboda alabira mukazi we ettooke teriva mu nsonda ennyama buli ssaawa balya bulungi naye nali siina zireeta ttooke senga nali nzirina ebiseera senga nali nzirina nali nonze ekyapa mu mannya gange nali nonze ekyapa nga kiri mu mannya gange naye ke yateekamu enkota y'ettooke n'ateekamu ennyama nze nempeta nentema mbabuulira mazima era temumpande ebigambo mukamwa mukyala wange kwali kuno owulidde kati bodaboda kyekyo ekirungi kyayo nti waakiri abaana abalya ne banywa omuntu ebirala byonna abivaako n'atawakkala n'agamba kandabirire famire yange naye nayo bagiyingiridde bannaye ne bennaze okwogera si byenjogedde kangende ku kyawandiikibwa eddakiika zigenze tugenze ku kyawandiikibwa kino nabagambye tugenda kusoma ekkanisa zino omusanvu jjo twasomye luli twasoma ku kanisa ya Efeso luli kulakuba jjo wayingiddewo puroguramu yaani eya Haamu ndabyeko Haamu ani ono omuvubuka ono wa volongoto yaani ono simanyi tiyamale mbo Haamu yeewaddeyo okufiirira bannayuganda Haamu fa bibyo totufiirako era totufiiririra weefiirira ggwe gomanyi jjo twasomye ekkanisa esooka ey'omu Efeso ng'egamba nti mmanyi okugumiikirizako mmanyi bwe wakema abaali beeyita nti bw'ati bw'ayogera oyo akutte emmunyeenye omusanvu atambulira mu ttabaaza omusanvu nti mmanyi okugumiikirizako mmanyi by'oyiseemu wakema n'abo abaali beeyita bannabbi naye nga si bannabbi n'obigumiikiriza byonna naye byonna mbimanyi eyo ekkanisa twamaze ogisoma kati tugenda ku kkanisa endala era tukyali mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 2 kati tuli ku lunyiriri lwa 8 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Susani wandiika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu nti mmanyi okubonaabonako tugende bulungi kubanga obudde bugenze leero sigenda binnyonnyola nnyo kubanga obudde bugenze mmanyi okubonaabonako n'obwavu bwo naye oli mugagga in bracket mmanyi okubonaabonako n'obwavu bwo naye oli mugagga koma n'okuvoola kwabo abeeyita Abayudaaya so nga si bo naye kuŋŋaaniro lya Sitaani. Bayibuli egambye nti amanyi okubonaabonako oli yagambye amanyi okugumiikiriza eri ekkanisa gye twasooka yayogera ku kugumiikiriza kw'oyitamu kati eno egambye emanyi n'okubonaabonako n'obwavu bwo weeraba oli mwavu naye Bayibuli egambye naye oli mugagga. Nkuba kasaale nabeera gweraba okimanyi nabeera nga mubodaboda nga ye Mukama nga yayina ewalala gyandaba kakati golowooza bwe mba ndi wano talina walala gyandaba nange sinnamanyaayo naye ate okubanga alina gyandaba nabeera nga mu nnyanja nga nvuba nga ndaba nga omusomesa nembeera mu busomesa najja nga ate ndaba nga owa bodaboda nze ngenda okweraba nga ye yandaba ddala kati nawe gwomanyi gy'oyise mba ndi mu bodaboda awo nzunga bansibako enjaga nga ye alaba international preacher ate nga tasinzidde Uganda nedda asooka kulinnya nnyonyi n'agenda n'asooka n'abeera yeeyo emyaka then n'atandika okubuulira enjiri. Bayibuli egambye n'obwavu bwo abumanyi n'okubonaabonako obwavu abumanyi naye oli mugagga naye oli mugagga n'okuvvoolwa kwabo abeeyita Abayudaaya so nga si bo naye kuŋŋaaniro lya Sitaani
waliwo abantu abeeyita Abayudaaya, waliwo abantu naye nga kuŋŋaaniro lya Sitaani. Bino bigambo bya Katonda, temugamba mbuno navumye omuntu. Nedda, Bayibuli yeyogedde, tuli mu kyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'Okubikkulirwa essuula 2, tuli ku lunyiriri lwa 9. Beeyita Abayudaaya, beeyita abasajja ba Katonda, naye nga kuŋŋaaniro lya Sitaani Katonda alimanyi. Bakubonyaabonyeza. In fact Bayibuli egambye n'obwavu balabika be baabukuleetera. Baakuleetera n'obwavu naye tofaayo, akulaba oli mugagga olw'ekkumi. Totya by'ogenda okubonaabona. Laba omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu mummwe. Agenda okusuula abamu mummwe mu kkomera. Mukemebwe era mulibonaabona ennaku 10. Beeranga mwesigwa okutuusa okufa. Nange ndikuwa engule ey'obulamu. Olw'ekkumi alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula talirumwa n'akatono ku kufa okwokubiri. Bayibuli egambye bino bye mubonaabona mulimu Sitaani omulyolyomi agenda nakusuula n'abamu ku ffe, n'abamu ku mmwe. Y'ensonga lwaki omuntu agamba bannaye gundi oyo yatandika mu maanyi. Nze Kimbugwe yali wano ng'asomesa ebyokulonda, nga nange nsomesa ebyokulonda kuba nali mbimanyi. Nze nali nabeera mu kubba kwa kalulu nabibanyumiza, era twabeeranga babiri ne Kimbugwe ng'asomesa okukuuma akalulu n'enziba y'akalulu nga mbisomesa nga ne Kimbugwe abisomesa. Naye ngamba bannaye Katonda yeebazibwe, Kimbugwe yeebale kujja. Ne tusomesa okulonda, ne tusomesa okubba akalulu ng'ayogera kye yalaba nga nange njogera kye nalaba. Ye ne bamuyita n'alya. Olwaleero genda owulire by'ayogera. Nabaganya okunsa yalingira ebintu bya Kimbugwe ne bannaye mubimpeereza. Ate ngenda okukwatamu era sitiiru n'owulira. Mbu Kyagulanyi ayinza togamba abaana mbu bakukuba essaso owummule, mbu bannange musirike temubaddiza. Muleke tubaddize. Jangu obaddize. Kimbugwe jangu obaddize. Agambye era bannange kyali kibaddewa. Njagala ombuulire revolution ya Mandela yattaani. Mandela yaddizaani. Teyawangula. Wabula gezaako okuyungayunga waagantuntu awo, simanyi mbu ono omulaba. Ebyo bye mugamba mbu Lubongo ye yaliko wa NRM. Ani atabangako wa NRM? Mumumpe okujjako Segona ye yagaana. Yagamba ne mu lutalo teyawagira Museveni ate nga yali mwana muto. Yagamba ye teyamuwagira. Gwe tuweeyo omuntu atabangako wa NRM. Naye gwe wulira Bayibuli egambye nti abamu ku mmwe bajja na kugenda, abamu ku mmwe bajja na kusibwa, naye si kiseera kinene bajja kumala baveeyo. Bayibuli yebyogera nti naye wamma gwe guma otuuke ne ku nkomerero togenda na kufa, naye Mukama agenda nakuwa n'obulamu obutaggwaawo. Bana basajja, waliwo omuntu gw'osobola obbeera naye nga y'oli gwe nagamba ye n'anoonya omugabo gwe wansi w'enjuba. Kati gwe sooka omanye omugabo gwe guli waggulu wa njuba oba wansi wa njuba. Omusajja Bayibuli ekuwa option. Dya nywa kyakala n'abakazi b'oyagala kuba gwe mugabo gwe wansi w'enjuba. Automatically bw'oba okoze ekyo kitegeeza waggulu w'enjuba toyinaayo mugabo, ogugwo ogututte. Okitegedde? Kati olina kusooka kumanya ki ky'oyagala. Oyina kusooka kumanya ki ky'oyagala, nti bw'oba oyagala okuyita oyina okugenda mu puleepu. Nze nali nyina ekizibu nga sikwatira mu kiraasi nabagamba. Ekisooka njagala nnyo otulo, nze njagala otulo bannange. Mbeera nsomagira, waliwo abasomesa abampanga ekibonerezo oluyingira nga nze nnyimirira. Naye nga mulaga ne bwe nnyimirira nja kusumagira. Ne nsumagira nga nnyimiridde. Nakkiriza nti ndi ku bintu bya siriyaasi. Nze nakwatiranga bweru wa kiraasi. Omanyi ki kye nakola? Naddira abagezi nga mbeesibako be balinga mikwano gyange. Ne mbagamba tugende mu discussion ezo nga nzikwata kuba tubeera abaana ffekka. Ate n'abasomesa mulimu akusomesa ebintu tobitegeera. Oluzungu lungi nnyo, nze nva waffe eri bunjakko. Twamalako ng'omusomesa awandika ku lubaawo, ono ajja asoma busomi. Kakati osome nze mpandiika ebiki bye siwandikangako. Amasomero abantu abamu si basiru, nedda.
omusomesa batuwandikira ku lubaawo okuva mu nasale paka mu P7 ntuuka mu secondary omuntu ajja ayogera sina na spelling gye mmanyi mbwo naayogera nze mpandiike ebintu byayogera amiba simuwulirangako biology simanya amiba zoology zatology critiology study of living things study of plant nga nze sibiwuliranga nako mbuna wandise mbuno nze mpandiike zoology oyo biology gwe mulaba alina ekigambo nga tekiriimu vawero n'emu nga temuli vawero naye nga kigambo okisoma ate n'okyatula ningamba baneeyi biki bino nange nembivaako nensumagira kati bwe tufuluma nembuuza gwe wamma bino ebintu bye bagamba zoology bye biki nze abaana bansomesa nnyo okusinga abasomesa okujjako ebintu bye nali ninamu interest owa CRE olwajjanga S1 nagamba tugenda kusoma ku Abrahamu ng'otulo tugenda Abrahamu nalyoka asunsula Abrahamu nange ne mukunyumiza ne mukuba wali kubanga nali namusoma dda mu Sunday school ne mu Bible awo nga sisumagira political education aminiziri jimu nga osinza kwebaka ne ebyo bikemestry byabo okitegedde munnange obudde nnono obututwala kantindigwa kati gwe wulira Bible egambye okubonaabonako Bible ekumanya n'obwavu bwo gwe weraba oli mwavu naye oli mugagga kati bw'oba osaba gamba Mukama wagambye nti nze Mukama neraba ndi mwavu naye wangambye ndi mugagga obugagga bwange buli luddawa nange obwange mbumubanja naye nze sitepu nziraba gojja kundaba nti no ndi bubi ndi mu kasaale famire nagirekayo myaka emeka siri nayo gwe beera n'eyiyo gwe oli n'eyiyo nze yange sigiyina naye nze nyina wenneraba wendaga kubanga era nyina ne wennava waliwo omusajja omwe yankola obubi ate manyi nyina nyo story za bodaboda eyo manyi nagitegeera nnyo ate nga ndi mu Kampala wakati ntuuka kawungeezi nvuga ntwala abasaabaze ku hostel bagiyita hostel envudde mu mutwe awo mu kikoni eri waggulu wa kapoliisi akako mu kikoni wano nga kirira wano ku Makerere eno ne side y'ekikoni eno ku gundi va ku kyezo gye ekikuba ekiddako awo okirire bukkirizi toweta kudda eri okirire ojjogwe wano wansi mu kagundi awo ate kulidda ku gundi eno banaye simanyi bwe mbambi kulagira waliwo awo akapoliisi ku kapoliisi akali awo ak'omu kikoni isi kali ake wa bugingo kana akawano ku kikoni wano wansi simanyi ku hoteri kyawo we watyo sawa zalinga emu zalinga bbiri ntwala abantu mbateekawo ku hostel eyo awo nga ku kapoliisi bayambuka awo banaye njerabidde ate hostel ezo nali nzimanyi zonna munnange nga bansasula sinana genda mu kikoni nane eri wano Kagugube Makerere eri mu kikoni kirira munnange nga nteekawo abasaabaze nga abasaabaze bampa ssente abasaabaze gundi baba bampa ssente abantu ne batambula nga bava wali ku kapoliisi bajja nendowooza oba nno basaabaze nembalindalindako awo ngono bwansasula kumbe ne bali bambaza abasaabaze olwamala okwambuka awo ku hostel eyo ng'akola ki nga bavubuka babiri bankwata gundi bayinfooma ba poliisi nga bankwata nga bambuuza gwe ssebo lwaki oyimirira wano nimbagamba mbadde nteekawo basaabaze menye teeka ki kubanze nze sitya wa poliisi kubanga nakula nabo sitya mundu kubanga nasula nayo nemba reasoninga ne bangamba ozalawa va ku pikipiki nembabuuza lwaki nali nyambala gloves ng'omusajja nga nkwata ati omukono nga mpunyako ku ngalo wati ngagamba yono gwe tubadde tunoonya yono wulire enjaga ne mugamba eki omusajja oyo mujjukira namutegeera luvannyuma nga tuli ku poliisi bamuyita Brian nemugamba nywedde enjaga gwe musajja gwo kikakasa tugende ku poliisi nemugamba tugende nga tugenda
ntuuka wali nga baŋŋamba gisimbawo nga ngisimba nnyingira munda nasangamu omusajja bamuyita Ogesa nambuuza kiki ne mugamba gwe afande nzize wano nga nnonye bwenkanya basajja bo bano bampayiriza mbu nno nywedde enjaga njagala nze ngenda okwesasulira laabu tugende mu laabu ya gavumenti mulabe oba nninamu enjaga bwe munsanga nga nninamu enjaga nja basasulira ate munsibe ne mugamba abasajja olwo tuba tugenda ne baŋŋamba tuweeyo omutwalo ne mbaga ne bwe muba mwagala 10 sijja kibawa tugende ku poliisi nga tugenda ku poliisi nga banyumyanyumyamu nga bakola bati nga baleeta omulala baali bamuyita ASP bagenda nga jjanga mugamba se bafande bagenda olwo ng'ennamba kweziri ne mugamba njagala bwenkanya basajja bo bankutte nti nno nnyo enjaga nze sinywanga ku njaga n'ekyokusooka ndina musajja mulokole nti mumuwe piki yeegende nga abasajja baŋŋamba apipiki ennamba wagiteekako bubi wagiregamya bwoti abasajja ne balaalira pikipiki yange nze gwe batwala ku gwenjaga ate ne bagikwata ogw'ennamba mmanyi obuzibu abantu abo bwe bayitamu mmanyi obuzibu ababodaboda bwe bayitamu mbutegeera n'okusinga bw'oyinza okukirowooza kakati ekyo nkibaleetedde bagamba nti nnyina wenva nnyina wendaga kubanga nabeerako ate ne mu mbeera eyo gojja kundaba wano nga ndi bwe nti naye nze mmanyi nnyina wendaga kuba ne gyenvudde wala kati naawe gamba mukama bayibuli egambye mukama agambye nti mmanyi n'obwavu bwo bayibuli egambye waliwo n'abakwavuwaza abo abeeyita abayudaaya nga si bayudaaya abasajja bali awo beeyita abayudaaya abasajja batubbye mu linnya ly'obuyudaaya naye bayibuli egambye si bayudaaya bakwavuwaza naye ne katonda akimanyi eri yagambye mu kanisa eyasoose yagambye amanyi okugumiikiriza kwo amanyi n'okufuba kwo amanyi ne byoyiseemu kati buli muntu kategole gy'ogwamu mukama agimanyi nkugambye ziri ekkanisa 7 tujja kusomanga emu ku emu paka lwe tunaazimalayo ojja kutuuka weezuule waliwo olinga nze nakola mu bodaboda awo nga nze anti nga ezibeera ennaku enkulu ez'okuwummula ate ffe ababodaboda lwe tuba tukola kati nga tolina lunaku lukulu tolina lunaku luto tolina lunaku lukadde tolina lunaku luki zonna olina kubeera ku bbala naye walaayi nga n'essaati empya ekulema okwegulira omwezi omwaka omulamba wabula byo ebijaketi bibeera kompaluzale kubanga enkuba n'empewo ebeere kujja kasita osungamu bwoti n'ogulayo ekyakasanvu n'omanye tukigenda kugattawo omwaka mulamba kijaketi tosaba ebyo bye bitujja n'okukusaba tosaba tokyala tokyaza okuziika tuziika waayi tugenda tukola tebakulimba nga mbuno waliyo wa boda aziika kubanga bw'atafuna batwala taziika tuba tetuze kuziika tuba tuleese baziisi kati awo naffe tubeerawo okulinda basaabaze baffe kubazzaayo eyo ye bodaboda neeyo nabeerayo naye nga mukama alina kyalaba nkuwa bino kuba sijja kugerezaako gwe sikumanyi nze neemanyi nkulaga emitendera mukama gyanzigye okundeeta wano okutuuka nga profesa yankubidde nagamba gwe mwana gwe waliwo baprofesa ku yunivasite basomesa naye ate osomeseza bayibuli kati nenzijukira wiruuli gwe basibako enjaga emyaka n'emyaka eriiso lyeru limyufu bwe litiriringa ng'ennyaanya omuntu akutunya n'agamba naye ate ono anywa emisokoto emeka olunaku naye nga ne bw'oginywera wendi mba mpulira ng'omutwe gunzunga sagala nakugiwulira omutwe gwange sikoyagalira ddala nekintu kitamiiza naye ng'oli bwakulaba akulabamu enjaga mukitegedde bayibuli egambye naye ebyo byonna okubonaabona okwo mukama abeera akumanyi era agenda akujja mutendera ku mutendera kati toddangaawo ne weemulugunya mbu oli mwavu bayibuli egambye oli mugagga katonda yakyogedde waayi kino gwe genda olabe nga bayibuli bwe yakiwandiika oli mwavu in bracket oli mugagga obugagga kiri mu bracket waayi ye yakimanyi okimanyi omuzadde abazaala n'abatunuulira mwenna n'abatunuulira n'abaako baateeka mu bracket olowooza lwaki omuzadde ayinza okuba nga alina abaana 7
ng'alina abaana 10 n'asikisa ow'omunaana oba ow'omusanvu. Why? Mwenna yabatunulya n'abako gw'ateeka mu bracket n'amanya ono yajja oyamba banne. Ng'akulabye enkolaganayo ne baganda baabawala ate ne baganda baabalenzi. Akulabye ne bw'oyisa ne be yazaala ebweru. Abatunulira bw'ati n'abagamba mugendeeko wa maama wammwe egindi n'ogamba nze sijja kugendayo. Zimbira ne maama sijja kugendayo. N'agamba abeeri ne bajjako eno n'ogaana ozannya nabo ng'okyalina mwana muto. N'agamba oyo talikuuma banne. Kati ate n'agenda alabakali katooka mmwe bambi kabaaniriza kabasanyukira ne wa maama eri kayagala okugenda ko tekamanyi bya maama na maama bonna bamaama. N'amanyi ono omwana yaliyamba banne aliyamba ne namwandu weeri senga mbeera nfudde. Katonda atuteeka mu bracket. Oli mwavu naye mu bracket oli mugagga. Waayi tomanyi kiri mu maaso. Naye agambye tokoowa. Agambye teweekyanga nnyo. Kituufu waliwo abeeyita Abayudaaya abaakukola ki? Abaakumenya, abaakwavuwaza. Naye agambye bw'abadde amaliriza agamba bw'ati alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Gwe ekkanisa, ekkanisa si bizimbe. Era bw'olabanga omuntu agamba mbu simanyi tugenda zimbawo n'ekkanisa, gwe ekkanisa. Kubanga bwe mutabaawo musobola okusabira awantu awatali kyaki, naye kyaki tesobola kwesabiramu nga temuli bantu. Era waliwo ebizimbe bingi by'osanga nga abakyaki bakipangisa, n'abafirimu ne bakipangisa, n'abamiitingi ne bakipangisa, n'ab'endongo ne bakipangisa. Kati mwenna we mujjira kibeera ekyo. Mugenda okuwulira katandika butandisi Saalongo Jingo n'alya bwati mwanguwe ali ebweru ofiirwa wano mu Vietnam bwati bwe yajja n'amugamba laba bwatega omutego kakati ono agenda oddugwamu Semakula. Katandika butandisi Saalongo Jingo. Awo waliwo firimu. Kati ate mugenda otuuka kulankyawa olyebazibwenga erinnya lya Yesu. N'ogamba wano siwe nayise nga waliwo Saalongo Jingo. Yebazibwenga bulijjo. Ekyo kizimbe buzimbe. Kati ate ziba ziwera nnyo ekiro ogenda okuwulira nga zirese ziza Bafana pomini ekyo kizimbe gwe kanisa. Era ekkanisa yo ebeera yavuddemu n'egenda ewaka. Era tibakulimbanga. Kisobokera ddala ekkanisa gye bazimbye amatiribona enkya ne bagigiramu bwe bati ne bagikubamu obusengesenge ne bateekawo chembaazi z'abalooya. Basobola ogigira bwe bati ne bateekamu bucumi ne bateekamu nakumati ne bateekamu gye mwasonda ne mugizimba nga kyaki. Kisobokera ddala eyo si ye kyaki. Gwe kyaki bw'ovaawo kyaki eba egudde. Era bwe bagamba ekyaki tebagamba ekyo ekizimbe ekyewakayanja no. Ekyo enkya Kayanja ayinza okugamba nti olwaleero bino bye mbaddemu bya bulimba sibitegeera eno njifudde university. N'agyongera n'agiteeka n'ekibeera ekimu ku bizimbe ebya London College gundi ebya St. Lawrence University mumugaana muyina ekyapa kyayo. Kati ekkanisa ebeera mu kizimbe ekyo nga gwe muli ng'oli kkanisa gwe bw'ogenda ekkanisa yeebeegenze ekizimbe kisigalawo. Kati gwe Bayibuli gwe wandiikira tewandiikira kiri kizimbe ewandiikidde gwe nti waliwo yali yeeyita Omuyudaaya eyakubba n'akwavuwaza naye tosooka kugira okyali mugagga in bracket. Tetumaze Bayibuli and politics. Bwe mbakomye awo mbeera mazima ddala mbeera mulimba mbasibu. Sibakoze bubi nzize leeti naye waakiri ebyo kasita byo tubyogedde ebisigadde tujja byogera enkya umeme ya muhoozi. Mukama bawo omukisa katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lw'olwaleero Mukama. Nkwebaza kubanga otuwadde ekisa ekirala Mukama okubeerako ffenna wano tetwasuubira nti kino kiribeerawo. Ni Mukama tukwebaza kubanga still information ekyatambula.
Mukama nkwebaza kubanga era waakiri ozuukusaayo omu ye n'azuukuka ni Mukama otuzuukusiza bangi bano bali wano abalala baliyo ku ground Mukama abasumba baliyo mu byalo babuulira enjiri batambuza enjiri abantu basumululwa twagala Mukama independence ey'okubiri mu byonna mu byobufuzi twagala independence mu by'omwoyo twagala independence mu byenfuna twagala independence Mukama Uganda yagala independence ey'okubiri era kati gye tulwanirira waliwo abaggwamu amaanyi nife Mukama tukyali ku mulamwa wasigalayo omukyalo omu bwati eyasigala ng'akyalambula ku ntaana ya Yesu nga bamaze omuziika abalala bakutuse abalala bakkiriza kuba ne gundi bwe yafa teyazuukira kubanga ne gundi era naawe waliwo be baali baakamala okuziika ne baba nga tebaddangamu balaba bonna ne baggwamu amaanyi naye walekayo omukazi ogwo n'asigala ng'akyalambula entaana ye yadda n'amawulire n'aleeta breaking news kwolwo breaking news weetandikira breaking news oli amwagala musange Galiraaya oli yazuukidde yagenze Galiraaya kubanga ye yasigala akyalemeddeko ng'akyalambula naffe Mukama wakyaliyo abalemeddeko Mukama twagala okutambuza amawulire ago nti mazima wakyaliyo ekirala wakyaliyo ekisoboka si bonna nti babbi Mukama si buli njiri nti ya ssente si buli njiri nti ya biweebwayo si njiri nti ya bimu bya 10 Mukama oyagala mitima abantu bano emitima gyazitowa abantu bano emitima gyavunda abantu bano emitima gyakoowa abantu bano obulamu bwabwe bunyigirizibwa Mukama kyetuva tukukowoola oyongere okukka Mukama onunula abantu bo mu mukono gw'omubi mu mukono gw'Abayudaaya Bayibuli egambye mu kanisa yasoose wagambye waliwo abeeyita bannabbi nga si bannabbi mu kanisa ey'okubiri ogambye beeyita Abayudaaya nga si Bayudaaya mazima babbi bennyini abayavuwaza n'abantu bo Bayibuli egambye n'abantu baayavuwala baavu naye Mukama okyasobola obbagaggawaza into bracket Mukama jangu obaddizeewo ebyafa jangu obaddizeewo ebyafa Mukama jangu obaddiza gavumenti ebabbira eno kanisa ebabbira eno poliisi ebabbira eno buli kimu kibabbira eno naye Mukama jangu otuwe independence ey'okubiri Uganda twagala independence Mukama okuva ku kintu ekisookera ddala paka ku kisembayo kubanga tetulina independence waliwo omusajja yawamba Uganda n'agijjako independence yekka yali independent n'oyo abakkiriza okumukolera yali independent era Mukama abasumba abo bagendayo Museveni n'abawa amaanyi ag'ekyama n'abawa amaanyi ag'ekizikiza kati ge batufugisa yensonga lwaki omuntu ajja n'agamba newe muleeta Katonda ow'omu ggulu n'aŋŋamba ekintu sijja kukikola ate n'abantu be ne bakuba engalo bonna abawambira lumu kyenva nkusaba Mukama nti jangu osumulula abasajja n'abakazi abali mu kifo kino abali e Uganda basumulule Mukama beetegeerere era Mukama bakutegeere bakumanye n'ekifo ekibabadde ku maaso kibaveeko batandike okutegeera Katonda ow'omu ggulu yaani baleme okuddamu okukkiriza omuntu bategeerera Katonda Mukama n'olwaliro wenzijidde ku mpewo nga Museveni akyali pulezidenti wa Uganda nga bulijjo tukugamba nti ffe Mukama Museveni taddamu kutufuga si pulezidenti waffe era tetwagala kuddamu kutuula naye mu Uganda omwo naye ekisanja kye kikoma 12 naye Mukama nkusaba Museveni ye ku bibiri twakusabye ne tukwegayirira nti Mukama tuyambe Museveni omutwale bw'abanga ennaku ze ez'okufa tezinnatuuka ebigere byatwala Amini bimutwale ennaku ze abeeko wazimalira eza Amini yagenda n'azimalirako e Somalia ez'Obote yagenda n'agenda azimalirawo e Lusaka ni Mukama naffe tukusaba e Zambia Mukama tusaba ne Museveni mutwale ezisigadde abeeko wazimalira bwe ziba tezinnaggwaayo bw'oba tosobola kuzanguya Mukama nga tusobola kuzanguya agende kati Mukama kola bw'oti mutwale agenda azimalireko e Rwanda mutwale agenda azimalireko e China mutwale azimalireko ewalala oba waakiri mu kkomera naye Mukama tetuddamu kubeera ne Museveni nga mukulembeze ne bwe buba obw'ekyalo ne mu nnyumba ye tewavangayo tewabaddangayo okuddayo okuvayo yadde head prefect yadde class monitor mu ssomero yadde omukuumi w'oluzzi balifugibwa ennaku zonna ez'obulamu bwabwe Mukama wagamba bw'oti Mukama wasabira Yakobo ne Esawu naye bw'amala okusabira Yakobo Esawu najja n'agamba nange ensabira wamugamba ogonderanga muganda wo ali kufuga kyekimu ku mukisa gwe wawa Esawu oligondera muganda wo ali kufuga oli mugondera Mukama family ya Museveni erigondera abakulembeze bonna abagenda okuddawo era bali bafuga
obutaddamu kufugayo yadde ku kyalo ekimu bwe kiti yadde ennyumba ebbiri tebalivaamu mukulembeze mulala. Ekyo Mukama omukisa gw'oba wagubere ogu kufugibwa nga bwe waguwa Esawu, nabo Mukama gubawe bafugibwenga ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Mukama ne bannyinaffe bano balwadde, mulimu abalwadde. Mukama mulimu abalina amabanja. Mukama waliwo bannamwandu ne bamulekwa abalina amabanja ate nga balwadde nga tebalina kyakulya. Naye ajjukira Mukama wagamba mu kigambo kyo nti gwe bba wa bannamwandu. Kitegeeza bw'oba gwe bba wa bannamwandu, gwe taata w'enfuuzi ne bamulekwa. Mukama basisinkano bawe ekyokulya n'ekyokunywa. Mukama sisinkana abantu, sisinkana abaavu kubanga gwe olina obugagga bwabwe. Ogambye olina we wabutereka era obulaba beerabanga abaavu naye bagagga. Tandika okuba mugolerako Mukama, tandika obba we mmogoloza obugagga bw'omu ku omu Mukama. Gera ng'omuwaako bwakiri bw'oba tonnabumalayo baweeko mmogolo emmogolo namba 1 mmogolo namba 2 bonna bamogolereko Mukama, buli omu afune ku bugagga bwe mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina, amiina. Bannange Mukama abawe omukisa. Kati ate leka ngende ku birala. Mukama Katonda w'omu ggulu abankuumire abaagale. Essimu yange eri +974 33 93 9639. Abateeka programu zange ku YouTube nsobola obbeebaza kuba message etambula naye munkola bubi okukyusa emitwe. Waliwo omuntu eyankakasiza n'angamba agenda kulaninga YouTube yange. Bwe mugenda mu maaso bwe mutyo ngenda kuteekawo YouTube. Ngenda teekawo YouTube mulekeraawo. Ekisooka yangambye abasajja bakola essente empitirivu mu bintu byo. Yampadde n'ebyawandiikibwa n'angamba leka kusiga olekengwa osize osimbe oveewo olekenga emmere yeekuze ate ogende ewalala. Kungula mu message yo. YouTube esasula. YouTube esasula. Sibaganye kubasasula mu bantu mmwe mugenda kunkozesa YouTube lwa kintu eki kukyusa emitwe. Omusajja ateeka omutwe omuno omunene n'ogamba bannange Uganda eweddewo. Ogenda okubikula noga naye bannange. Naawe okwatula gwali eyo ng'olina ky'owulira oyagala kwatula Yesu okuba omulokozi wo, olina ky'oyagala okwenenya, olina ky'owulira ekikulumiriza, ddamu ebigambo bino mu ddakiika ntono nnyo tuve mu kifo kino. Gamba nti ayi Mukama, olunaku lwa leero mpuliriza ekigambo kyo, nkusaba onsaasire obutali butuukirivu, naaza n'omusaayi gwo ontukuze, nyingiza mu batukuvu bo, mpa amaanyi, ompe n'omwoyo, onnyimuse, onfuule ekitonde ekijja, kunkolaamu omulimu gwo gw'oyagala nkole mu linnya lya Yesu. Nzikiriza n'omutima gwange n'enjatula n'akamwa kange okuweebwa obulokozi mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Bannange siba sigize sitemye mulowooza ndowooza kati ne bwente.